Video eno nkusaba tugiwulirize bulungi ffenna, tugiwe obudde, tuwulire gye byatandikira ne gye byaggweera. Abaana ab'obuwala mmwe abaagala abasajja abagagga nga temumanyi bugagga bwabwe gye baabujja, wabula nakwana n'oyitika olw'okuba akuwadde ssente, bagenda kumaliriza babawonze mu by'amasitaani. Omusajja ayongera okugaggawala ng'asaddaaseeyo ggwe, bamukuze ku mulimu naye nga ggwe saddaaka mu by'obugagga bye. Kati kyekyatuuka kwona omukyala. Omusajja yamukwana, yamusanga musomesa ku ssomero, omugagga ono gye yali asomeseza abaana be. Bwe yalaba omusomesa ono n'amwekwanyisa, omusomesa n'ayitika kuba omusajja yali mugagga. Kyataamanya omusomesa nti omusajja ono yali alina ebigendererwa bye. Bwe yamukwana mu lunaku olusooka n'amuwerawo $50,000 ag'okwogerako naye olwo amusika eriyo. Omusomesa n'ayitika, akolera 25 omwezi, bamuwadde $50,000 ga just kwogeramu naye. Enkeera ne baddamu ne bamiitinga, n'amwongera $30,000. Omusomesa n'agamba bannange, uno ng'ate simulabanga omusajja ng'alina ssente mpitirivu. Omusomesa tagudde mu mukwano mu nnaku 2. Kumbe omugagga alina pulaani ze enneekusifu ate ebigendererwa ebibi. Omwana ow'obuwala omusomesa yagwa mu mukwano. Omusajja tannamunyega nti nkwagala, wabula ye akozesa ssente. Omwana ow'obuwala atandika okwagala okuwa omusajja ebyalo nga n'omusajja tabimusabye. Omusajja n'amugamba, tujja kufuna we tugenda, naye tujja sooka twekebeze. Nga beekebeza nga bagenda omusajja alya bintu. Kyava omusajja naye munnange agamba omwana ono ow'obuwala, kankujje wano w'obadde osula nkufunira amaka amalungi, apartment we mba nkuteeka. Yamufunira apartment ya $50,000 ng'amuteeka omwo. Omwana ow'obuwala oli ate munnange omugagga teyazze teyamukwanye, yatandika okulaba nga yaliko. Kyatamanyi nti obulamu bwe bateeka mu katyabaga. Omusajja ng'alina ebigendererwa eby'amasitaani, omuwala kyataamanya. Omusajja ono yakwananga abawala ng'abawonga mu bya sitaani, nga ye buli wakwana omuwala oyo n'amwebakako, amufunyisa olubuto, ye omusajja ne bamukuza ku mulimu, ssente ne zeeyongera. Omuwala ono bwe yafuna olubuto yazaala munya, kye bayita lizadi. Ate nga ne mukazi w'omugagga ono ow'ewaka ng'akimanyi nti bbawe buli waba alina ky'ayagala, ng'alina ssente empitirivu z'ayagala, alina promotion gy'ayagala ku mulimu, afunayo omuwala gwakola ebintu bino. Kaakati njagala tuwulire bulungi nnyo omukyalo ono ng'atutottolera buli kimu gye byatandikira mpaka gye byaggweera. Abaana ab'obuwala abaagala abagagga, mwesibe 3. Ng'obugagga mukimanyi temubadde paati mu bugagga obwo. Abasajja abagagga si bangu. Video gimpereka like, katugiwulirize video yiyo. Leero katulabe ku mbozi y'omwana omuwala omusomesa eyafuna omuzadde oba eyakwana omuzadde alinamu ku ssente n'amutikka olubuto, bwe yagenda okuzaala yazaala munya. Ali katoototo myaka 22 kali kasomesa ne wabaawo omuzadde yajja, ali musajja mugagga, kusomero we kali kasomesa ne kafuna engeri gye ka contactingamu omusajja ono ne bakwatagana. Bwe bakwatagana banyumya parent teacher, ebyava mu ebyo omusajja amusabako out ng'amutwala. Bwe yamutwala out yasooka ng'amusiibula amuzza mututte mu kifo eky'ebbeeyi n'amuwa $50,000. Omuwala yasula atudde. Bwe yali akola nga bamusasula $25,000, bamuwadde 5 salary ya myezi 2. Omuwala n'ayitika. The following day gayina era n'amuyita out n'amuwa $30,000 n'abeera ng'ayina ekinaana kye. Omuwala n'ayitimuka, omuwala n'awulira nga yenna bannange nga womanyi that feeling nga bakuwadde ssente. The following day gayina
nakubira omuwala namugamba ngendako wa mama wange. Gayi namugamba ogenda wa mami yoke kanzije nkutwaleko. Omuwala n'atula mu motoka. Gayi ya shoppingira mama w'omuwala ebintu. Bwatuuka mama w'omuwala n'amwa emitwalo asatu. On top of that nga shoppingidde ebintu nga balinga abagenzi okukyala naye nga just amuwerekeddeko. N'alekera n'omuwala emitwalo 2 in 3 days ezo sente ze yamuspendingirako. Omuwala mama we n'amubuuza ani oyo. Omuwala n'agamba munange muzadde kusomero nsomesa abaana be biki banaye nga basanyuka ng'amugamba oyo nayagala kukwana. Gayi yali talina kye yamugambye mboba amukwana. Kakati mu kwogera ennaku zino ze bagenda out yamubuuza ng'obeera wamu nawe bira nga alina akayumba ke kabeeramu ka mitwalo 9. Namugamba naye wano si walungi. Ati yali yamugamba nti nina boyfriend wange. Namugamba naye boyfriend wo kuteeka mu kifo ekyo bwe kityo biki mbadde nsaba kufunirayo ekifo ekisingako okuba ekirungi. Awatali kubuusabuusa tosobola kwebuuza kikyaddirira ku mwana ow'obuwala. Awo ateekwa kubanga yakkiririzaawo. Bagenda kujja mu nnyumba ey'emitwalo 9 bakutwala mu guloofa nga gw'osigalawo. Ku ssente gayizi yali alaze omuwala no ebifo byamututte mu nnaku ezi. Banaye abawala twagala ssente. Olunaku olwaddako yali nga Saturday because kamutwala out ku Lwokusatu ku Lwokuna ku Friday namutwala ewa mama we ku Saturday. Omuwala Gayi n'akubira omuwala n'amugamba mbadde njagala kupiikinga. Yamugamba nkyali wa mami naye njagala kumpiikinga kunziza waka. Nga Gayi ajja apiikinga omuwala Saturday eggulo ng'amuzawuwe mu kazigo ke ng'amugamba naye kye mbadde njagala kujja ku boyfriend wo ofuuke wange ng'olwalinga amukwana. Omuwala bannange yakkiririzaawo. Omuwala n'abuuza Gayi lwaki tetusula ffenna leero. Imagine omuwala ng'omuwala mbu muli ayina endowooza nti kati nina okumuwaako mmwezze afuuke wange olaba mpadde zino ssente nga tetulina we twabadde nga talina kye yaŋŋambye naye we naamuwaako. Okitegeera Gayi teyagaana naye ng'amugamba ngenda kusooka nkutwale mu ddwaliro batukebere. Nga bagenda babakebera nga basula bonna ekiro ekyo ekya Saturday nga basula bonna. Ngenkeera Gayi amugamba kati kensuze naawe sikyayagala oddeyo wa Gayiwo sikyayagala era nsaba omukyawe kuba we naddamu nembeera naawe nja kumanya nti weebase naye mukyawe tutandika okunoonya ennyumba endala. Omuwala nga Gayi amusiibula nga mu emitwalo 3. Omanyi ssente omuwala ze yalimu mu kaseera ako nga gaggawadde ebya supiidi. Ngaddayo boyfriend we ngajja ng'amugamba I need to talk to you. Nga boyfriend wajja yakyalanga bukyazi boyfriend naye alina gye yabeeranga ng'akyala bukyazi beekyalirako bwekyaliza. Ng'amugamba tetugenda sobola kuba ffenna kubanga tosobola kumundabirira abeekyawa we batyo just like that. Ng'omuwala ng'akubira omulenzi ng'amugamba nkimaliriza omusajja ate omusajja yali mufumbo by the way yali mufumbo nga musajja mukulukulu. Nga batandika kunoonya nnyumba. Story eno ndi mukujanguya nga batandika kunoonya nnyumba. Nga mufuna ennyumba ya mitwalo 40 ng'amujja mu y'omwenda. Ng'amugulira buli ky'omanya ekirungi ekibeera mu nnyumba ey'essente ezo. Ng'ennyumba erabika bulungi. Eri mu kikomera, eri mu kifo kya bbeeyi. Ng'omuwala obulamu butandika kumunyumira. Ali mu flat screen, ali mu kiriri ekinene, ali mu biki. Obulamu wamma nga butandika okunyumira omuwala. Ng'amukolera business. Ng'amuwa ssente. Wamma ng'omuwala anyumirwa ng'omuwala agejja akyuka. Nga tayinza butanyirira, tayinza butagejja bamugye mu nnaku eri empitirivu ey'okusula mu kayumba ak'emitwalo 9 bamutwala mu nnyumba ya mitwalo 30 ng'amazima ga Katonda nga ne bw'obeera ng'oliko ki ng'oteekwa kunyirira nyumya. Gayi ono ng'akyusa famire yaabwe y'omuwala ng'asanyusa famire yaabwe y'omuwala nga buli wa famire wa muwala gwalabako avaawo amutenda olwo ngo yavaawo n'asatu avaawo n'abiri.
gayo yonga yamalira sente ku muwala abali babaddeko omulamu bwe sente mukitegeera omuwala n'ageje bitategerekeka yenange eddembe n'essanyu naye ge yamuga tetugenda zaala kati lwansonga emu nina mukazi wange ate nandyagadde ozaale nga nkuzimbidde ng'oli stable nga newaba wabaddewo ekintu kyonna between me and yo bakwekyawa ng'olina bw'oli ng'osobola olabirira omwana wange ng'omuwala ekyo takigana nga gamba it's very okay kuba yali mu ssente ali bulungi ebiseera ebyo nga bali so tight gayi ava ku mulimu asookerawo n'omuwala n'alya ekyokulya eky'omwoyo n'ekyomubiri n'alyoka addeeka ku makya wakeera n'amulaba n'alyoka agenda ku mulimu watakoze n'asiiba naye laavunga etinka kakati munaaye mu biro ebyo nga omusajja ono nga waliwo omuwala amuweereza message ng'agamba omuwala ono munange wali wampeereza messages naye omuwala ono nze namusanga busanzi ku kkubo ne mmutwalako ne maama we can put on shoes ne mmutwalako ne maama we naye omuwala neesibyeko biki ng'amusomera message ng'omuwala amugamba munange nze gwe bba wange nga ne maama omuwala aweereza ono omusajja nze gwe bba omwana wange munange obulamu bw'omwana wange bwonna bwafa wootoli muyambe tuyambe okomewo munange gwe bba wange ono omuwala nga tabifaako kubanga ayamanyi yaliko nagamba kati omuntu actually she was blinded agamba kati omuntu omutwalako otya ate naakwesibako be bamanyi ngonagamba wawe kasitanze simuliiko omuwala teyareadinga teyafaayo because ye yali aliko nga bamuliko nnyo nga bamulaga n'oli omukazi tebamuliiko nnyo jasi lwakuba yazaala omwana you know eyo engeri gye batulimbamu abasajja abafumbo bwe bati webalimba abawala be careful naye era for some months babeera together for like 6 months kati gayo ono yalina promotion gye baali bakolerera ku mulimu akola mu national water mukama nsonyiwa aba national water temunyumba akola mu national water kati yali engineer nga yagala bamuteeke ku bwa senior engineer nabeera nnyo n'ono omuwala n'amuwa buli kyomanyi business center zimuteereddemu we baamala okukuza gayi bwe bati ng'amaze okuyitamu bamukuziza sente zeeyongedde biki n'atandika okwebulizabuliza ku muwala yamuyita n'amugamba njagala nkuwa obukadde buno 3 naye bba mukazi mukozi wonooba onoosobola okolakola olwo lwe lwali olunaku omwana w'obuwala ono lwe yasembayo okulaba ku musajja sente azifunye miliyoni 3 naye omusajja tazzeemu kumulaba kati nga kiri gyali okukozesa sente ezo alabe nga asobola okuziviisaamu ekyomugaso oba okuddayo mu mbeera gye yalimu mu kayumba ak'emitwalo 9 ennaku eddemu emuyonke butaaba nga bwe yamuyonkanga nga gayatandika kwedistansinga ku muwala bwe yamala okumuwa sente nga gayatandika kwedistansinga ku muwala bwe yamala okumuwa sente nga atandika kwedistansinga teyamugamba mbu oba nkukyayo oba ki takyajja takyakuba simu takyayagala kukwata omuwala n'agamba kiki teyasooka faayo kubanga ekisooka yali amulekedde sente yali ali mu nyumba ya bbeeyi ate nga manyi gayamwagala nnyo kubanga buli gyakimugamba agenda nakumuwa mmotoka agenda muzimbira yamuteeka dda mu driving school ng'omuwala asooka yeegumya ng'abeerawo agenda okulaba nga it's too much nga waita wiiki akubira gayi takwata akola biki kati like 3 weeks omwezi ne guyitawo omuwala ng'alina osasula rent n'akwata ku sente ze yalina mu bizinesi n'asasula omuwala agenda olaba teyagenda mu periods ze agenda okebera ng'ali lubuto natandika kuweereza gayi message nga mugamba omanyi no munange ndi lubuto wandekera lubuto I don't know how it happened gayi nga mugamba how did it happen nga mugamba olubuto sirumanyi you have taken time we are not meeting na mugamba olabika olubuto walundekera because I've not met any man ate siki gayi nga mugamba tekisobokayo jamu olubuto at the moment I'm concentrated with my wife at home biki saagala bi stressing I gave you man I gave you everything tolina kyonjagaza weerabirire obuluto obuganya okubijjamu weerabirire otherwise oba yagala kuweza sente za kujja mu lubuto nga tozirina kanzikuweereze gayi nga amuterako akakadde ku ssimu ye ng'omuwala agamba
sigenda kujja mu lubuto ng'omuwala atandika kuweereza gayi message ng'omuwala atandika kwesiba ku gayi ekyavaamu ng'omukazi amukubire olubuto lwatandika okumuluma actually strongly omuntu atandika omuluma n'atandika okufuna obuzibu n'agamba gayi olubuto luluma gayi namugamba nakugamba olugyemu ze sirumanyi olwo si lwange nakugamba olwange olugyemu kakati omuwala atandika okufuna complications ez'amaanyi n'atandika okubeera obubi n'aspending esente zonna ze yayina simanya kusasula nyumba ku mulimu gyakolera yali asasula $3 akaduuka n'atuuka n'akavaamu ebintu byagenda bimusebengererako bwe batyo mbu akuza lubuto lugenda lukula naye ng'olubuto lulina engeri gye lumuluma agenda mu sikaani bye balaba nabo tebabitegeera ekyavaamu ng'omukazi amukubira ssimu mukazi woli omusajja ng'amugamba naye gwe muwala gwe lwaki teweesonyiwa bba wange ng'amugamba bba wange yali akozesa bukozesa si gwe muwala gwasoose okwagala yali akukozesa afune promotion omuwala nga tabitegeera gayi ono yakwananga abawala ng'abeeyambululiramu muwulira abasajja abagagga abamu bye bakola yali tayagala musaddako oba ki naye ng'amweyambululirako eyo bye mbagamba wano nti muve mu bintu by'okunoonya abasajja abagagga funa akavubu kaako oba katunulanga ddubu kakuwase mugende mu kazigo kammwe mwetetenkanye mujja kukulaakulala mpola kifo ky'okunoonya omusajja agenda okuteekamu ebyokoola ng'omuwala amaliriza okukubira omuwala nga mugamba weesonyiwe bba wange wabula muwala gwe yali akukozesa bukozesa kufuna promotion omuwala yewunya nga gamba promotion atya nga mugamba ebyo abikola nnyo oshegedde naye nkwegayiridde okusaba mwesonyiwe waba akugambye mwesonyiwe ko omuwala asobola kumwesonyiwa kubanga kati ndi lubuto kuba biki omukazi yaseka nagamba webale kuŋŋamba olina lubuto nagamba kale tufaayo omukazi najjako essimu namugamba ojja kukiraba tufaayo najjako essimu omwana n'asirika yasigala akubira gayi because yali awulira ayagala kukola ki kumugamba bya lubuto gayi namugamba nze nakuwa sente neesonyiwa omuwala nga yeekuzisa olubuto lwali duweza emyezi 3 olubuto ne luluma omwana omuwala olubuto ne lugenda n'agenda nga mudwaliro ne bamuwayo wabukere ndabiki olubuto nga lweyongera kuba bubi omuwala n'akubira gayi namugamba nyamba natandika okunoonya gayi gyakolera ne bamugamba tetumumanyi oshegedde nga erinnya lyabuuza gayi engeri gye yali mukulu kati ng'omuwala ajja ali mu bulumi yenna ali kabutobuto nga tebasobola kumuganya kusinkana ki gayi ono mwonyina abo bagezaako kweprotectinga tosobola kumala gamulumba mbu omwonoonere nno munnange ng'omuwala atuuka nga olubuto lumuluma to the extent ne mumalwaliro ne bamugoba nga onogenda mudwaliro maga weeyongereyo bakurifaringa n'atuuka abeewaabwe ne bamuwa amagezi ga kugenda mu bano bamulerwa bano abagaba eddagala ly'okuzaala biki weyatuuka ewamulerwa nga bamugamba muwala wayagala omusajja omukyamu omuzibu ennyo naye ne mukazi we tatudde yakukoze kino y'omwana togenda sobola muzaala oyinza n'okufa ggwe oba nga toliko katondawo ng'omuwala bannanga atya ng'omuwala abeera nga agudde n'eddalu nga akyuka ng'atandika okugwa eddalu nga bakwata muwala nga bamusiba miguwa eyo wamulerwa nga bamukwata bamusiba miguwa mulerwa ng'aleeta omusajja bayamba ono omwana omuwala nga bamugamba kimu tugenda kuwalina eddagala oyo omwana olubuto luveemu oluwone kubanga lugenda kukutta nga bamuwala ddagala bawa omuwala eddagala ng'olubuto luluma omuwala nga luluma omanyi olubuto tandika okuluma nga wekata wansi nga wekola ne bamusiba emiguwa bwe bamusiba emiguwa omuwala n'amagulu ne bagasiba paati ako kabeera kaseera ka katuubagiro ng'azina n'ow'enkufu omwana ow'obuwala olubuto lugenda kuvaamu bamusibye bamubambye bakuyita kubamba bamubambye ng'akabuzi ke bagenda okubaaga kuno okugulu eno nakuli eri ali mu bulumi obutagambika ng'omuwala bamusiba miguwa kubanga yalina okufulumya kiri ekintu nga balina okukikaka kiveeyo omwana banna ng'olubuto lwaluma omwana w'abantu
olubuto lwaluma omwana w'abandi kate afiire ku miguwa. Omanyi omwana okugira ng'afuluma naye ng'afuluma mpewo n'amala n'asuulawo akantu katidibwe kati nga kalinga omunya actually nga oba namunya nga munya n'asuulawo omunya. Omwana n'agwamu amaanyi ne bamusumulula ku miguwa ne bagezaako okumujjanjaba ne bamuteekaawo ne bagezaako okumujjanjaba. Omuwala yadde engulu ne bamunnyonnyola ekibaddewo n'ekinyakye ne bamulaga nti bakiziise ne bamulaga bwe bakiziise ne bamugamba muwala ono omusajja oli gwe yali aleese ndowooza yalinga bano ababeerako ebintu ebyokwogera ebyo abalaba abo. N'amugamba muwala ekikuleetedde obuzibu buno wayagala omusajja ataliwo. N'amugamba ate n'ekirala omusajja oyo ekintu kye yakuteekako kigenda kuba kizibu nnyo okubaako. Olina okuba nga oli musabi nnyo, olina okuba nga olina katondawo okulaba nga ekintu kye yakweyambululiramu ekyo kikuvaako. Ne bamubuuza amanya g'omusajja n'agoogera. Amugamba omusajja oyo si mwangu nga olowooza, si mwangu kyetuyinza okugamba naye weesabire nnyo kubanga ogenda kusira n'obulamu bugenda kubeerera bubi nnyo nnyini ddala. Yakweyambululiramu, yakuteekamu ebintuntu ebibi ng'omuwala avaawo ng'anyiiga ng'asala waya ng'akubira omukazi w'omusajja. Kuba omukazi yali yamukubira essimu ng'ennamba ye yagijja mu ssimu y'omusajja n'amugamba kuba bamugamba omukazi yaleetedde olubuto lw'olwo okuvaamu n'okulaba ng'ozaala ebintu ebitategeerekeka. N'ayembesa omukazi munange era nze bbaawo biki. Omukazi yamugamba toosiriwalya ku musajja gw'obadde oyagala wamwagala tokimanyi nti mufumbo. N'amugamba bbaawo yaneeyambulira n'amugamba yes waba alina kye yeetaaga ajja kubeeyambuliramu nnyo bawala mmwe temuggwa. Bannange ng'omusajja oli ayagala abaana bawala waba alinako ekintu kyayagala oba promotion oba alina ettaka lyayagala otunda oba kinaagenda n'akola ebyo byawongo bye ng'alina okufuna omuwala ate ng'akumalirako ng'akuwa ssente alina okukuwa ssente ezo asaddaaka asobola okufuna ennyingi ezisinga ku ezo n'akweyambuliramu n'afuna promotion. Byebyo nno okuggyako mumba mwali agadde emboozi tugyongereyo naye ndowooza ne bwe nkomaawo ebyaddirira byonna musobola okubiteebereza. Naye bwe mubeera era mwagala emboozi tugyongereyo atunyumiza waali ng'atunyumiza paka gye byaggweera.